wetwogera kati ng'akatwa keeyongeredde ddala okutambula era mwami Yosete Buhabulwa twongera omujjukiza nti akatwa kakoledde ddala omukulu Bajjo naye ekimbe ekitannaba kutegereka kimukubyewo era bano bombi ne mukyala we Fulufiga bonna bataawa oli ali eri mu ddwaliro afamba olubuto lwe lwakyankalanye ne Bajjo lubuto bw'atyo Sheikh Muzaata bwe yalaajananga ng'agamba nange olubuto ne bamudusa mu ddwaliro mukwano gwange muganda wange twongera bajjukiza n'obategeeza nti ensonga etandise okubanga egenderera ddala ate nga mwami Museveni ye ali ready nnyo okusaanyawo buli kimu goyinza okuddayo banjagala mama nze ne Museveni twatte ekyama ife era ffe mukwano gwange twongera okujjukiza nti ono talina gwamanyi ekyama bamwe mwakitta naye ye mwami Teebu tebimukwatako kaakati laba babadde bamukubira akadingidi laba mikwano gye bwe giri tubiyitamu si lwakuba tuli banafu tetukola si lwakuba ki waliwo ekibi ekitwetolodde kye tulina okulwana nakyo obutemu bwe mulaba mu Uganda si lwakuba bannayuganda tebeerinaako kiswa muntu ku muntu nedda kubanga ekibi kiri mu masekati gaffe obukumpanyi obuli e Uganda buli omu abba munne buli omu abba ku munne ono w'amafuta akubba ate n'owa bodaboda alinze kubba musaabaze n'omusaabaze abala wa bodaboda amutwala naye ayagala mubba buli omu abba munne kubanga mu masekati gaffe mulimu ekibi Bayibuli egambye bwe muba mulwana n'ekibi mulwane nakyo oba muyiwa omusaayi muguyuwe temunnaba kulwana kutuuka kukuyuwa musaayi nga mulwana n'ekibi ekibi tekitegeeza biri bye bagamba ebyobwenzi byokka tulina olwana ne gavumenti ya Museveni tuteekemu kyonna kye tuteekamu mukama yeebazibwe kubanga bino byonna mbibagamba ebiri ku sayidi yaabwe mbibagamba naye mukama olwaleero mbadde nyina history gwendaba naye obudde bugenze mbadde nyina history gwendaba wano naye kinkoze bulungi kubanga steps ezisinga zonna Museveni ze yayitamu ate ngenza okwekanga nga ze tulimu zennyini akantu kaakano ayinza okuba nga teyakuba ssasi nalimu oba okulwana entalo ez'amaanyi wabula obuyambi bwe yakola mu lutalo olwaleeta Pulezidenti Museveni mu buyinza mu 1996 tebuvuganyizibwako. Waliwo ebiseera ng'emirimu gya NRA gyesigamye ku R028 Brigadier Andrew Lugobe Lutaaya era ng'ebimu ebiseera ku byo ekiseera abakwatamuntu ba NRA lwe basooka okulumba Kabamba Military Training School ng'ennaku z'omwezi 6 February 1981 atya okuva olwo omukwano gw'abano gweyongerera ddala guno katambuza katuuke wenkaagala mu nsiko nga bali mu nteekateeka omukulu yatandika okutuma Lutaaya ku basajja babategeeze nti waliwo ekiri mu kuteekebwateekebwa era nga Lutaaya yalina ekihanda ne bagenda mu balakisi ez'enjawulo okugeza ng'Emoroto ngeno baasangayo Salimu Sale kati nowaffe gyali Pecos Kuteesa n'abaffe gye bali Boma ngono yali commanding officer wa balakisi eno ya Moroto n'abaffe gye bali n'abalala bagenda ne basanga mu balakisi ez'enjawulo nga kumpi bonna be baatuukirira Museveni yali yalwana nabo mu lutalo olwajjako Idi Amin. Olutalo bwe lwaggwa bano n'abayingiza amagye ga UNLM. Abalala be baatuukirira kwaliko Jaka Mucunguzi yali ekitigomu neyo gye tuli bamusanga Masindi neyo gye tuli ate Napoleon ne bamusanga Eggulo neyo tuli nayo okitegedde kateeka zengedde batandika okuba meeting ewamu Amerukikaire musanji wa Lutaaya era nga mugalaji yange. We are rotating around the same mountain. Museveni bw'otandika okusomola ebyama mu gavumenti ng'olina ab'amagye mu buli barracks owulidde ebitendera Museveni gye baayitamu egyo gye tulimu gyennyini wano tewali barracks gye tusobola kujjamu kyama weewaawo mu mukama waffe Yesu ekakiri gye bali divisioni zonna divu zonna bataliyani zonna tuzirinamu nga naye bwe yali azirinamu kati saagala musigale eri mu kutya biri ebyabwe bye muwulidde naye mukole nabo kye baakola bagenda mu maaso n'okustrateginga
bajjako batyo obote ebimu bye bakola tubikoze bagenda mu barracks ez'enjawulo okugeza ng'Emoroto owulira lino basangayo Salimu Sale kati nowaffe gyali Pecos Kuteesa n'abaffe gye bali Boma ono yali commanding officer wa barracks eno ya Moroto n'abaffe gye bali owulidde bagenda ne basanga mu barracks ez'enjawulo nga kumpi bonna be baatuukirira Museveni yali yalwana nabo mu lutalo olwajjako Idi Amin owulidde olutalo bwe lwaggwa bano n'abayingiza amagye ga UNLM owulidde abalala be baatuukirira kwaliko Jaka Mucunguzi yali ekitigomu neyo gyetuli bamusanga Masindi neyo gyetuli ate Napoleon ne bamusanga Eggulo neyo tuli nayo okitegedde teekateeka zengedde batandika okuba meeting ewamu Amerukikaire musanji wa Lutaaya owulidde era nga mugalagi yake we are rotating around the same mountain Museveni bw'otandika okusomola ebyama mu gavumenti ng'olina ab'amagye mu buli barracks owulidde ebitendera Museveni gye baayitamu egyo gye tulimu gyennyini wano tewali barracks gye tusobola kujjamu kyamaweewa mu mukama waffe Yesu ekakiri gye bali divisioni zonna divu zonna bataliyani zonna tuzirinamu nga naye bwe yali azirinamu kati saagala musigale eri mu kutya biri ebyabwe bye muwulidde master plan nga bwe yali wano yali ayogera nammwe naye ng'ene mabega guno omukono ogwa ddyo akutte 50 master plan n'ekitale ekyokubatta mwenna okubasaanyaawo tutandise abasinga obungi mujja ne munenya Ssaabasajja Kabaka n'Abaganda abaasirika lwaki basirise abasinga obungi mujja ne munenya Ssaabasajja Kabaka n'Abaganda abaasirika lwaki basirise abasinga obungi mujja ne munenya Ssaabasajja Kabaka n'Abaganda abaasirika lwaki basirise mutuwadde ssente ffe tubayambe bibi NTV akawungezi ge baleetedde Ssaabaminisita Robinah Nabbanja alagidde minisitule y'ebyensimbi okwekenneenya okusaba kw'abamusigansimbi okuva mu mawanga ag'enjawulo abazze balaga obwetaavu obw'okuteeka ensimbi mu kukuŋŋaanya kasasiro n'okumulongoosa naddala oyo ali mu bitundu ebya Kampala okusalawo bw'ati kidiridde kampuni ya Jospong emu ku ezo ezibadde zeegwanyiza omulimu guno okutegeeza nga bw'eyagala gavumenti ebeeko ensimbi z'egiwa okugiyambako mu kutuukiriza obuvunaanyizibwa buno kati Nabbanja agamba nti buli kampuni eyagala obwetaavu eddemu yeetegerezebwe eneesanga nga yetuukiridde yejja okuweebwa kontulakita eno omusasi waffe kabitumalireyo mu bujjuvu ennaku z'omwezi 10 mu August lunajjukirwanga mu Uganda olw'enjega eyagwa ekiteezi kasasiro bwe yayiggulukuka n'abikka abantu abali okumpi abasobamu 35 ne balugulamu obulamu bukyanga enjega eno egwawo
kampuni ez'enjawulo zizze zesoolayo okusaba omulimu gw'okulongoosa kasasiro agibwemu ebigimusa amasannyalaze n'ebirala kitaase n'eggwanga okutawankana n'okwetuma kwa kasasiro ono. I would like to already propose, as I said to His Excellency the Ambassador, that we visit Uganda as soon as humanly possible. If you allow us to bring the team of experts. Kati enkya ya leero Ssaaba Minisita Robina Nabbanja asisinkanye kampuni ya Jospong okuva e Ghana abasaba okuweebwa kontulakiti y'okusengejja kasasiro mu ggwanga. Bano bamwanjulidde embalirira ya buwumbi lwenda gye bagamba nti yakusobozesa okuzimba essengejjero oba ekyokero kya kasasiro eky'omulembe. Some serious thinking and looking at all these proposals. This is a model which if you don't have a sustainable financing, you always have problems because it generates daily. You see, so in countries everywhere, if anybody, Italy, Dubai, everything, you pay either it's based on property rate or house tax or any other form, but there's a living to be dealing with government. Gye bavuddeko aba Jospong basisinkana Ssaabaminisita Nabbanja era ne bamukakasa nga bwe baali bagenda okuzimba ekifo awakuŋŋaanyizibwa kasasiro nga bakozesa ensimbi ezaabwe okutali mukono gwa gavumenti. Will decommission the Kitalo land site and convert it into a solar park. This is going to be done at their cost, at the cost of Jospong. We are yet to get an estimate, but we'll share that. Kyokka olwaleero bano nga bagasimbaganye ne Ssaabaminisita ab'enjawulo bategeezezza nga bwe kijja okwetaagisa gavumenti okusasula $25 oba emitwalo gya siringi 9 buli metric ton ya kasasiro gye bagenda okukolako. Kino kitandudde Ssaabaminisita Nabbanja okulagira minisitule y'ebyensimbi okwekenneenya okusaba kwa kampuni endala ezaateekayo okusaba. Owulidde? I especially tell you, how will you manage? We shall save the products from the garbage. I again ask you, how will you manage? It's now a shift. Yes, you have changed. Now you want a lady. I want you to understand that this is urgent. Start with the proposals. One for China. Bwebisooka mujjukira Pineti yajja okutuyamba atuzimbira eddwaliro tuleme kufa nga ffe tumuwa ssente. Kati musiga nsimbi bulijjo nkugambye tubadde mu mawulire gali nga kiteezi yakagwa. Minisita wa Kampala Mukakimbugwe Misha Kabanda n'agamba already abasajja webali okuva e India n'okuva wa webali e China ne India webali twabakkiriza bajja kati ebyuma bituuka. Kati ate batugamba bannaye kati balimu abagoba ne gundi alina be yatusuubiza Dorothy Kisaka baliwa yatugamba webali obedde batuuse webali baliwa. Twogera bino si kutiisa mutegeere we tuli mutegeere embeera bweri Uganda weri yakulwana si ya simusi not simusi road no tough omanchi baita tough katugende mu kigambo ebirala byonna ngenda bisalako tugende maaso tugende mu kigambo mbadde nina wano nabagamba bagenda kola exodus n'olwaleero mpuuga mu bibiina by'ebyobufuzi byonna nokoleka nkagiyiseewo ng'oggyeko NUP tewaliyo kibiina kyogera ku kujjako Museveni era tewali kibiina kikola ku kujjako Museveni. Kati twabadde tuyawo UPC yalangiridde yagambye bweti nti akena yagambye enzija naye ekindeeta ngenda kuvuganya tugenda kusimba w'ababaka Uganda yonna na ku buli kifo tufune ababaka nga bawera mu parliament basigale ku opposition. Eyo yenjogera ya mpuuga tugenda kulaba nga tusimbawo abantu bonna ku buli kifo tulabe nga tuvuganya mu kalulu kano. Uganda tekyasana kuvuganya Museveni bali babikola
fere tuli mu kuvuganya kujjako Museveni ne bwe luba leero bonna abali mu opposition beeraba mu opposition n'ekisanja ekijja baagala kusigaza politiko gundi linnyanga babateeka mu mawulire nga baboogerako ng'olwaleero mbuno n'olwaleero lukwaga asisinkanye PPP simanyi PP nkibiki eyabidandisali